The elected President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwani, His Excellency kulaba na Uganda n'eggwanga lino lyonna akyagenda maaso n'okubalumya omutwe era ng'abo abatamutegeera tebajja kutegeerera ddala ate abamu tetwetaagisa bategeeza nnyo kubanga era amagezi gammwe tegajja kutegeera naye His Excellency kye twagala obbagamba n'obbategeeza nti yajja kulwanirira ddembe lya munnayuganda era yajja kulaba nga Uganda eno ekyuka ng'efuuka ey'enjawulo. Twongera obbajjukiza n'okubategeeza Excellency abatannategeera ki kyamuleeta mugenda kulwawo okumutegeera era tulabye nnyo kubanga amagezi gammwe nga twagala obbategeeza amagezi gammwe nti gakyali wansi nnyo mu Mathias Mpuga Nsamba abatasobola kutunuulira nsonga namulamwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwani gwaliko nga mmwe mwagala bwagazi kufuna kasente mwagala bwagazi kubaako kye mukola mwagala bwagazi kubaako na mwagala bwagazi kubaako kye mwagala kuyisaawo naye nga twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwani emission ze ndala nnyo okuza Mathias Mpuga Nsamba era twongera okujjukiza gwe Mathias Mpuga Nsamba mwebirenzi tugenda bahandolinga n'obuvunaanyizibwa obwo omuzannyo weebuuze bannakiwala kiyingi baliwa olowooza gwe weka gwa kusosokoza n'asuula bangi abakozesa dda n'abakasukeeri nawajja muto wa Waiswa Mufumbira gwe bayita Kato miliyoni 5 wafuuse bwa kitalo tolina bwa kitalo bw'oliko era twongera okujjukiza n'okutegeeza nti byonna mu kaseera ng'obikozera nga baganda ba Mpuga omubyo mulyake nakyozaako ng'ensi ekukyaye nga bannayuganda bonna bakwetamiddwa onaagamba ki abantu Mpuga sitaani ayina effujjo kati Mpuga ffe tuli okusomesa n'obbikugamba ate nga tubikugamba wabula twebaza nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bye yali ow'ekitiibwa agumiikirize n'atambula ene gaali y'ab'omu makanzu onoogiwona ab'omu makanzu bakuba paatulo waliwo agudde mu paatulo y'ab'omu makanzu alla nga balowooza ye Waiswa Mufumbiro kati omusajja wattu agiguddemu nga balowooza ye Waiswa kati mmwe mulina njawulo ki ne gwe tulwanyisa kubanga buli avaayo n'amuchallenge nga gwasiba gwatta kati mmwe mulina njawulo ki abeemulugunya ku bikolwa byammwe ebikyamu awo we tukulabira nti olimu ka DNA ka Museveni kubanga ebikolwa byammwe wali akagambo we kajjira nti tubalabira ku bikolwa byabwe ne tumanya nti bino ebikolwa bafaanagana ne munne gwakola ki gwakolera kati naawe wootira Bobi Wine gwe bavuma enkya n'eggulo n'eyakayiga okunaaba n'eyasuza enjala n'amumanyira naye tulabangako mwana wa nkyukakyuka yenna ng'alina gwakuba yinuka wali olabyeko omuntu yenna Jeno Gaddafi gwakutte nti amukuba yinuka oba olina gwe wali olabye nga hayitawo alina gwakubye yinuka naye olowooza tebabalaba oba bo tebanyiga nga balaba waliwo abavuma Bobi Wine lwa nsonga tetwagala kufaanagana gwe tulwanyisa bwe tubanga ffenna omuntu avaayo n'akuchallenge oyagala muyisa bwoti mama yali ow'ekitiibwa alina bafotosoja b'omu makanzu kubuulira lekerawo okuvuma Mpuga kikimanyi nti mukolera Museveni ekaze bimuganda lekerawo okuvuma Mpuga ulira lekerawo okuvuma Mpuga mubi Mpuga mubi nga ogamba ono Kato mumusumbuyira bwere ono si ye Waiswa ono Kato wawa ono Kato amanya ge Kato ono muzina totulimba keko lekerawo ono Kato bayani petwaba kwanagana lekerawo Mpuga oba yakola bibi oba bingi sirika
Olubalabye ba fotosoja b'omumakanzu naye nga asimanyi be bano abayinvestinga munnaffe. Omanyi abaana abo balina omuze ogukola buloko balina DP buloko kati neno baali bagenda kukolayo nupu buloko kati balabika bakolayo mengo buloko kati nga be bano abakulu abamuyinvestingamu kuba buno obusungu bwe balina. Owekitiibwa eno video ngenda gikolera part 2 nengenda gikola after 1 week mu Jimmanje. Kati eyali owekitiibwa yali atugambanga nti waliwo abagulira abantu data bavuma abantu kati taata bano bagulira kyokkuba abantu. Muyina njawulo ki ne gwe tubadde tulwanyisa gwe tulwanyisa Museveni kati gwe oyina njawulo ki bw'oba oyina bafotosoja b'omu makanzu abasalako abantu obateeka ku ntandaalo. Yali owekitiibwa otukoze otya mukwano oyina bafotosoja bali mu makanzu. Assalamu alaikum mbagaliza ekisiibo ekirungi tukimaleko bulungi naye baba bw'atasobola kukuba mwana muto luyina akaaba gwasindika ekikosi ky'abantu okusanga abantu ku street kibaga jambule gwe Mpuuga gwe. Advice gyenkuwa eri emu yogera oluzungu lwo yambala obusuuti bwo beera omuferetiibwa basente zo nga bw'oyagala okitegeera naye tokigeza nako ku kiroota nti ojja kutulumba ku street ojja kuzaala obulwadde obujja okuleetera ekizibu. Eno statement kanjiddemu ebirekkiriya eri Mpuuga kola buferebo yogera luzungu lwo yambala obusuuti bwo Pakistan kitegeera naye tokirowooza nako nti ogenda kuddira egyo emizanyo gy'oku street ogitutunuzeemu kitegeera kubanga kasita tunakyalako mu makaago omuzannyo gw'oleeta ne tugukuleetera kino nkikubuli ojja kwenyaga mu mpale abamanyi Oluganda mu kitegedde ekyo kigambo kitegeeza ojja kwenyaga mu ngoyi. Mulumbi omuvubuka ne bagambako abasajja bano politics waabwe wakusosola mulumbi omuvubuka ne mumulangira obusoga simanyi bino ojja genda obegerere mujja genda muosamirere wamwe busoga simanyi ne mumugamba bwabanga Mpuuga yabbye sente lwaki omugamba kati mutandise n'okunenya abantu olwokubanga boogera kukubba sente sewo tukoleko oyine ne sente z'omusolo zobbye kitegeera nabagamba abasajja wano politics waabwe wakusosola atambulira ku ddiini na Buganda oza mubalabi bye bintu bwe bweni byagezaako okulwanako okujjawo. Nze nakula manya abasoga n'Abaganda bali muntu atya era olusoga nze ndulabe boogera kitegeera n'olw'ensonga eyo Mpuuga ne gurupu yo mulinga abatulaga nti Abaganda bawangalira ebusoga nabo batandike bayisanga mwe omuyisiza muganda wa mufumbiro nabo batandike balangira badde ewaabwe mu Buganda mwe muntu munatambuza ensi kusosola kwaffe kimanyiddwa nti mu Buganda twakuzibwa abantu baaniriza ffe batukuzanga batugamba nti omuntu wajje waka yawakati waba kkubo ulino wabeeranga zze ng'abuze teri bakkubo omuntu wajje waka wabeerawo ensonga lwaki abeera zze omuvubuka oyo oba muganda wa Waiswa waliwo ensonga lwaki ali mu Buganda mwe mbadde mumugoma nti agenda akolera ewa simanyi byayogera agenda abyogerera ebusoga okitegeera alina byakola si muyise Buganda maka gaaniriza buli omu gwe mbadde mulangira ebigambo ebinene si muyise okitegeera ffe twaniriza Obuganda bwaniriza ate bwaniriza abantu bangi munaye oyo politics wa mugomuzannyo oyo wa tribal segments mubalabi bebo naye nga Mpuuga kino nkikubuulira tosobola kukuba yadde omwana omuto oluyina akaaba omuzannyo gw'otandika wandyejjusa
wandi ejjusanga tukukyaliddeko yambala busuuti bwofera abantu ba naye omuzannyo gw'otandise ogwa street guveeko tojja gusobola okutta ejjinjo likasuka mu njuki okutta ejjinjo likasuka mu nnumba mwatutama tubalaba gye muyitira tubalaba tukozesa amakubo gegamu abaana bammwe bakazi bammwe buli kimu tubamanyi kitegeera amayinja g'okasuka gakasuke at your own risk ebintu byamwe byekijega mwabikola ngeri mu dipi n'ebirala bye mwajjangamu eno walalamuuko rasita eno walalamuuko kitegeera wandifundikira nga kyonoonya okifunye era guno wegubeera guba omulundi ogusooka era ogusembayo Mpuga okukola ebintu yamwe ebyekisiru ebintu ebyekisiru ebyo weguba gubeera omulundi ogusooka era wegubeera guba omulundi ogusembayo simwe mulina monopole ku fujjo nkidamu simwe mulina monopole ku fujjo kubanga tunaasi tukutandika okukolako efujjo ffe bangi we are the majority ate tubamanyi gye mubeera gy'okolera obwenzi gy'osuula yonna tumanyiyo we have nothing to lose olina ebyokufiirwa so ndowooza wandikozesezza ku ngalabi yeeyo n'omanya omuzannyo gw'oyingira kibalansingemu oyita oba toyita bw'oba toyita kimanye we have nothing to lose ebyokuluzinga oyina bingi ate n'ebyokukola tulina bingi tulina amapeesa mangi getuyinza okukwata nga gajja kkuluma nga wajja kkuluma rasita kyotankula tokisobola beera mu busuuti bwo yogera luzungu lwo oluzungu lwamwe lwamanyira okwogera ne mubuzaabuza bannayuganda nga mwefuula okuba nti mwe bategeevu ennyo beera mu luzungu lwo lwoba oyogera okitegeera buzaabuza bantu mufere suuti mufere tiibwa ebya street byesonyiwe kino tukikubuulira tola nti mutuyita bawuligani nga twogera bwogezi nemutuyita bawuligani nga tuli ku simu twogera wetunaafuuka bawuligani bennyini ojja tutuuka okusaba mukama wo obukuumi onfuna ng'oli mu kikeerezi kino kikubuulira mukama wo ojja tutuuka omusaba obuyambi nti wategedde ekuubwa nti mbeerera mu nsonga bweti nga buyise totankula lutalo ng'osula mu nnyumba y'amayinja Mpuga twakwesonyiye twakulese tumanya ni gw'okolera aleluya okay tulina gw'ogenda kutiisatiisa kutugamba nti tulina kukubanja sente ze wabba wazibba tugambye ozizzeeyo biganye bagambye olizayininge biganye buli kimu okiganye twakwesonyiye naye obanga oyagala kukola fujjo ffe maanyi ffe bavubuka amaanyi tugalina agajja okukolako effujjo nga tetulina naye ki kyetufiiriddwa amaanyi nkiddamu tugalina agajja okukolako effujjo gwe Mpuga gwe tujja okusonseka olugalo mwaga amayindo gafubutuka omusaayi gwe Mpuga gwe watch out my youth tujja kusonseka olugalo aga amayindo gwe olaja situ tukukutte mu bukwasi bwe tuti n'okogga nobeera nga wali tokyamera na mpeka ezo za siriimu okoze wenozza ebikuyiro tokyategeerekeka nga tukutte mu bukwasi bwe tuti just kwogera bwogezi ate ojje ku situ kyotandika okuba abantu awo walalamuuko tujja wetunaba tusazeewo you feel our wrath lojja okukakasa nti tuli bakoowu twali twasirika ddala nga twabakoowa ate ku gurupu ke tulikwatakogu muli kitegeera gwe genda mu maaso n'okukolera ejjoogo oyo mwana mumanyiira
simanyi lwaki Mpuga weegulumiza nnyo. Muganda agambe kiyita waggulu otega wansi. Wegenda maaso naaga amalala gigakulembera ekigo ojja kifuna kyonoonya. Oyo ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Mpuga gwe yalema okutegeera emission zaaliko n'ebiki byayagala Uganda neetuukeko munnange ne buli kati akyalemeddwa okutegeera. Baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'okubategeeza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akyagenda mu maaso okukola ebirungi bingi era n'okutambuza eggwanga lino litambudde nga ligenda mu maaso.